Munnamagye General Peter Erwelu ayagala ababaka abakiikirira amagye mu Parliament ya Uganda bongerweko omuwendo ng'agamba nti amagye ge gatambulizibwako buli kimu mu Uganda kyava ayagala kino kibeere bwe kiti. Kyokka kino kitabudde bannamawulire babadde abibuulira abaakuŋŋaanidde ekyambogo gye babateekedde okutendekerwa naye nga baakeeredde mu kutendekebwa mu kyaka kye babadde tebamanyi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Lieutenant General Peter Erwelu asinzidde ku ssettendekero w'ekyambogo bw'abadde abangula bannamawulire abakuŋŋaanidde mu kitundu kino mu kutendekebwa ng'enteekateeka eno yategekeddwa woofiisi ey'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'ekibiina ekigatta bannamawulire ekyawuja. General Erwelu okwogera bino kiddiridde bannamawulire okumubuuza kikyalowooza ku muwendo omunene ogw'ababaka ba Paalamenti abaliwo mu kiseera kino nga bannamawulire bano bategeezezza nti omuwendo ogw'ababaka abakiikirira amagye mu Paalamenti gusaana gukendeezebweko. No, we need actually to add the army in Parliament. We need to be more. You see, the history of this country has been revolving around the what? The army. So we need to be around to monitor what happens here in Uganda. Let's do our things with Ugandan what? Characteristics. Ugandan characteristics is that the army has been at the center of all what has been happening in this country. And even the army has been in the center in what we are seeing today, whether it's peace or what. So we need to be around there because that place is very significant for the stability of our country. Okay? Mu ngeri y'emu General Erwelu asabye bannamawulire bano okuteeka essira ku mawulire agazimba ensi yaabwe n'abasaba beewala amawulire agandireetawo obutabanguko mu ggwanga. Era ono abasabye okumanyisa abatuuze enteekateeka eza gavumenti ezibakulaakulanya. Wabula bannamawulire abeetabye mu musomo guno bagambye General Erwelu nti balina okukola amawulire mu butuufu bwago, kyokka nti ebiseera ebimu amawulire agatali malungi ku gavumenti oluusi abakulu babakugira okugakola. My point here is Funday, you talked of giving a good report about the government news or maybe writing news. But in our ethics, you are supposed to write accurately balanced story. When we get a story, you are supposed to cross-check with one another. Why is it difficult for the government to take the tools for the media? That is the tools instead of harassing. 3, 1. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu wano ku ssettendekero owa Kyambogo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kiganye eby'okusimbawo omuntu yenna okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti akiikirira Serere kisazeewo kyo kiwagire munnakibiina kya Alliance for National Transformation Asianuti Alice Alaso eyalangirirwa edda nti ekibiina kya Antigwe kisimbyewo abanuupu basazeewo bamusimbe mu mugongo. Nuupu okusalawo bweteekedde kutuuza abantu babiri ababadde baagala kkaadi y'ekibiina ekyo bagende bavuganye ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti ow'Esserere, era akafubo kano kamaze essaawa eziwerako nga Nuupu ekkirizisa bannakibiina baayo bano nti olwokaano baluleke baleme kulwesogga balekere Alice Alaso owa Alliance for National Transformation mu mutima omulungi ogw'okunyweza oludda oluvuganya. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya Nuupu ekamuukya ayogerera ekibiina kino Joel Senyonyi agambye nti balina ekisinde batandikawo ng'oludda oluvuganya gavumenti ekya United Forces of Change, era ku luno kye batambuliddemu ne basalawo baleme kusimbawo omuntu yenna yadde nga wabaddewo abaagala basazeewo bawagire Alice Alaso anti gwe yalangiridde dda temusimbyewo. Nga National Unity Platform tugenda kwetaba mu kalulu kano akaserere county naye tukeetabyemu tutya nga bannankyukakyuka tulina kye tuzze twogerako United Forces of Change. Tugenda okwetaba mu kalulu kano nga tuwagira Alice Alaso akwatidde ANT bendera mu kalulu kano. Tukikola kubanga kikulu okusigala nga tutambulira awamu nga bannankyukakyuka kubanga okwegatta mwe muli amaanyi. Ate kitukakatako bwe bukulembeze obwo nti oluusi okakkanamuko n'ogamba nti kale omulala kaasonge mu maaso ku lw'obulungi lw'ekinene ennyo. Tulina bannaffe abaabadde beegwanyiza ekifo kino.
Ebyonga bikyali awo ekibiina kya Nuupu kisazeewo kidde mu kkooti ekake gavumenti okuta abantu baabwe bataano abaawambibwa mu 2019 nga bano beeboogerwako gye buvuddeko Ssaabaminisita bwe yategeeza nti bano bayeekera bennyini abawedde emirimu. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Nuupu David Lewis Lobongoya agambye nti babadde bamaze ebbanga bya myaka 4 nga banoonya Bosco Kibalama nga n'abantu be tebamanyi gy'ali, naye oluvannyuma lwa gavumenti okugamba nti emulina baagala okumulabako ng'ali mu kkooti kubanga makomera bamunoonyezaayo taliiyo ng'ate gavumenti eweza kimu nti erina be yakwata nga bayeekera. Wiiki ewedde mwena mwalaba omukyala gwe bayita Nabanja ng'avaayo okwogera ku nsonga zino, ku nsonga z'ekiwamba abantu, naye n'avaayo n'agamba abo bamenyi b'amateeka. Kale bwe bamenyi b'amateeka mubatwale mu kkooti mukkirize abantu baabwe okubalaba. Yavaayo n'agamba nti Kibalama be bamuyina. Kibalama yabula mu 2019 John Bosco Kibalama. Ne wetwogerera famire ebadde munoonya tebamulabangako. Kakati bw'oba ogamba nti mwamukwata ne mumusiba mumutwale mu kkooti abantu bemubakirize bamutuukeko abantu basobole okufuna obuwerero. Tujja kuddayo mu kkooti nga mukimanyi tubadde tugenda mu kkooti era tusabe ekibaluwa ekyo kye bayita habeas corpus timuleete Kibalama bw'aba mulamu oba mufu. Naye kati engeri gye baadmitinze bo nti be bamuyina oluvannyuma lw'emyaka 4 bamutuleetere abantu be basobole okumulabako. Mu ngeri y'emu David Lewis Lobongo yagambye nti bazzeemu okuwandiikira akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu nga beemulugunya ku bantu baabwe na buli kati abakyawambibwa n'okubuzibwawo. Kakati bwe bawambye omuntu ejjo oba wiiki ewedde oyo tugenda muteeka ku list gye tunasubmitinga. Bw'aba avuddeyo kyo tekitegeeza nti teyawambibwa. Kati Bobi Yang mumulabe bamuwambye ennaku 8 nga tebanamutwala mu kkooti. Tugenze ne tumulaba mukomera kati gyali ku upper prison. Natugamba nti bwe bamukwata bamala ebbanga nga bamugamba oyagala ki tukuwe ki ovemu ebyo by'okuwagira Kyagulanyi ne NUP. Kakati bw'oba okutta omuntu ng'ogamba yakola omusango simanyi promoting harmful propaganda ate lwaki mumweyingiza mu byabufuzi mugamba nti Bobi Yang ave ku NUP kubanga yatugamba nti bamala ebbanga ddene nnyo nga bamukunya bamubuuza oyagala ki tukuwe ki abo abasajja okole ki obaveeko. So ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso. List ze tubadde tuteekayo zibeera updated buli lwakwata omuntu tumuteekayo. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Musango omusajja okulagajjalira amaka ge nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Omusajja yenna kimukakatako okubeera ng'alabirira amaka ge era singa kizuulwa nti oli alagajjalidde obuvunaanyizibwa obwo omusango ne gumala gumuvunaanibwa ne gumukka mu vvi asobola okukaligibwa ebbanga eritasukka myaka 3 mu nkomyo olw'okulagajjalira obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya amaka ge. Omulambuzi omukulu ow'amasomero mu disitulikiti y'Empigi Gerard Katongole alagidde ab'amasomero beesonyiwa enkola ey'okuzza abayizi mu kulongoosa empya z'amasomero olw'okuba kino abayizi ate kibaleetera abamu okulwawo okudda ku masomero. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Katongole Gerard agambye nti enkola ey'okuzza abaana mu kusooka okulongoosa kompawundi z'amasomero mu ssabbiiti esooka evuddeko abazadde bangi obutasindika bayizi ku masomero olw'endowooza nti ssabbiiti esooka tebaamu kusoma era yakwera bisaaniiko n'okusaawa omuddo. Kino kivudde ku muwendo gw'abayizi abatono abakaddayo mu masomero g'Empigi naddala galimu enkola ya bonna basome ng'okugeza ku ssomero lya UPA erisingamu abayizi abangi mu disitulikiti y'Empigi erya St Anne Bujuuko Primary School mu Ggombala y'e Muduuma olunaku lw'eggulo lyafunye abayizi 211 ku bayizi abasoba mu 1232 abasuubirwa. Ate ku ssomero lya Kisamula Primary School era mu Ggombala y'e Muduuma ku bayizi abasuubirwa 206 essomero eryo olunaku lw'eggulo lyafunyeko abayizi 21 bokka. Kyokka amasomero g'obwannannyini mu disitulikiti y'Empigi abayizi bajjumbidde ng'okugeza ku ssomero lya Kyosiga Primary School mu ttawuni kansa y'Empigi akulira essomero eryo Jane Nakyomi ategeeza CBS nti we lutuukidde olwaleero ng'abayizi abasukka mu 300 be baakaddayo ku bayizi 500 abasuubirwa. Ebyo nga bikyali awo omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Egomba Charles Kyasanku yenyamidde olw'omuwendo omutono gw'abayizi abakaddayo mu masomero ag'omu disitulikiti y'Egomba era asabye abazadde b'Egomba nti bave mu kuliisa ebijanjaalo empiso. Nti olusoma lw'omwaka 2023 olusooka lutandise nkubiriza abazadde bonna
basale amagezi gonna agasoboka bazze abaana baffe ku masomero. Abaana abali mu myaka egigenda mu primary school bagende batandika okusomera basome. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Abatuuze b'e Buloba mu disitulikiti y'e Wakiso beeraliikirivu naddala eri obulamu bwabwe nga bagamba nti waliwo ensolo gye balowooza nti ngo eri mu kutaayaaya mu kitundu kyabwe ng'etandise okubaliira ebisolo. Abatuuze bano ab'e Buloba bagamba nti ekisolo kino kitandise okubaliira ebisolo bye balunda mu maka gamba nga embuzi wamu n'embizzi naddala mu budde obw'ekiro. Abatuuze bategezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa ensajja nti bamaze okwekubira enduulu eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'omu nsiko ekya Uganda Wildlife Authority naye babadde tebannaba kufuna kuyambibwa. Nnyini ntebe w'ekyalo Kiwumu Kasero Kalambi e Buloba Kibiriga Erias Sebugenyi nga ali wamu n'abatuuze be basabye ekitongole ky'ebyomu nsiko okubayamba ku nsolo eno nga tennatwala na bulamu bw'abantu. Amanya agange nze Bwanika Mukasa Joseph kyasooka nekijja wa neiba nekikolako obulumbaganyi obwali obw'amaanyi. Nekisooka kitta embizi z'essatu ennyama emu nekigenda nazo owange wamamiritaaya nekittayo embizi bbiri n'endala nekigiriza eyokusatu. Tuli mu bweraliikirivu bw'amaanyi nnyo ku kyalo kubanga tweraliikira tugamba nti yakinaamala ebisolo tekikwate bantu. Ono ow'ekitiibwa Walulona Lutaaya ayinayo gondiye amakaage ate nga y'omu ku bakoseddwa. We zasooka okuliira abana ab'ebyobisolo nabategeezezza Bugenyera ya chairman wa LC Kiwumu Kalambi Buloba. Mr. Kiwanuka Joseph yalipotinga nti ebisolo bye bibiri embizi yasanga bazinyunyemu omusaayi kitegeeza nti ziyinza okubanga wabula laadiyo Kyabasa ensajja bwetuukiridde ayogerera ekitongole ky'ebyomu nsiko Bashiru Hanji agambye nti bo badde tebannafuna kwemulugunya kwonna mu ngeri y'entongole. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Musawo Viola kwagala annyonnyola by'olina okukola okutangira abaana okufuna obulwadde. Kwewala tutya omwana okufuna infection. Abaana abato kizibu okwewala okufuna infection. Naye ekyamagezi kye tukuwa ng'abasawo omwana muwe emmere ezimba omubiri. Omwana bw'omuwa emmere ezimba omubiri gwe gulwana infection. Gwatondebwa nga gusobola kwerwanako kasita ogwa emmere eguzimba. Notamuwa snacks soda neno muwe emmere ng'ezimba omubiri obwafuna akawuka konna obanga akafunye mu kulya bikyafu abasobola omubiri gwe okwerwanako singa omubiri gwe ogw'emmere esobola okuguzimba. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj ebanda. Minisita ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga yemuka omukulembeze wa Uganda Janet Kaine Mbabazi Kataha Museveni ayise bukubirira ensinkano wakati wa pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda Mere Babirye Kityo Saala ne Ssaabawandiisi wa National Council of Sports Dr. Patrick Bernard Ogwell okugonjola obutakkanya bwabwe obumaze akabanga. Obutakkanya buno okusinga buva ku nsimbi ezaweebwa Uganda Netball Federation okutwala ttiimu ya She Cranes okukiika mu mpaka za Pent Series n'eza African Netball Championships ez'omwaka ogwedde ezaali e Namibia. Ng'empaka ezo ziwedde, National Council of Sports ng'eyita mu Ssaabawandiisi Dr. Patrick Bernard Ogwell yasaba Uganda Netball Federation erage ensaasaanya ey'ensimbi obukadde 425 ezaweebwa She Cranes okugenda mu mpaka ezo ekintu ekitaakolebwa. Kyokka Uganda Netball Federation yalaga ensaasaanya ya bukadde 186 era Babirye Kityo Saala yakomba kwerima n'agamba nti tebasobola kuwa nsaasaanya ya nsimbi obukadde 425 ze bataafuna bokwe kusalawo bawe ensaasaanya ey'obukadde 186 ezaabaweebwa. Kaakano Minisita Janet Kaine Mbabazi Kataha Museveni ayisa abakulu bonna mu nsinkano egenda okutuula mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero olunaku lw'enkya okugonjola obutakkaanya obuzzeewo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze.
Obwakabaka bwa Buganda busse omukago n'ababuladde Medical Research Institute ng'ekigendererwa kya kusitula mutindo gwa byabulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Munnamagye General Peter Erwelu yayagala ababaka abakiikirira amagye mu Parliament ya Uganda bongerweko omuwendo agamba nti amagye ge gatambulizibwako buli nsonga yonna mu Uganda n'olwekyo nti galina okukiikirirwa mu ngeri ematiza mu Parliament ya Uganda. Ekibiina kya National Unity Platform kiganye ebyokusimbawo omuntu yenna okuvuganya ku kifo ky'omubaka Parliament akiikirira Serere kisazeewo kituuze abantu baakyo ababiri abadde baagala kibawe kaadi bagende bavuganye era ne kirangirira nti kisazeewo kiwagire Asianuti Alice Alaso eyasimbiddwa aba Alliance for National Transformation mu mutima omulungi ogw'okunyweza enkolagana ku ludda oluvuganya. Mu ngeri emu ekibiina kya NUP kisazeewo kidde mu kkooti okukaka gavumenti okuta abantu abataano okuli ne John Bosco Kibalama abawambibwa mu 2019 nga wano gye buvuddeko nti Ssaabaminisita Robina Nabbanja yategeezezza nti gavumenti yebalina era ng'agamba nti bayeekera. Aba NUP bagamba nti beewunyisizza emyaka gino gyonna okuyitanga gavumenti teyogera nti yeeyina abantu baabwe kaakati baagala ab'eŋŋanda za John Bosco Kibalama bamulabeko bw'abanga ddala gy'ali. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.